Omuntu bw'omuguzaano obuzigo obumuyambako era ng'omuntu yenna kuba bino ebizigo byentunda nina ebizigo nga byabantu bonna toyeruka tokola kinaye nga okyesiiga embalabe zigenda sports zivaamu onyirira kale noba ng'olabika bulungi kati ng'omuntu omulala yina we yalize naye akikozesaako naye nga era nga client nti azze n'omuguza nakuwa sente natamula n'agenda kale baako obugambo kati tuwaniremu ku Bajjo kuba musajja avaako nze kati ebisembe mutuwaniremu kaawo sisobola kuwaana musajja w'abandi kati kyogamba passport weyagira bwakakasa nti eweddeko ne bikomawo byakomaawo kuba passport yayitira passport twagenda gikebera nga yaggwako kati passport wali oyagala mutwalawo nange yamutwala Dubai kuba yali ayagala sinza naye njagala omutwala naye yali ayagala okugenda engeri gyayo mutegese w'ebivuga alowooza nasobola okutegekerako e Dubai ejalinga ndaba mu bintu bye Dubai biseera tutegese ono tuleese ono naye nga tetumanyi Bajjo talinyangako ku nnyonyi kati passport gwewagiraba otya teyasoma talinyangako kati yaginsharingira nga ayagala tugenda walabamu visa n'emu oteekayo visa saabiraba kwa yampa photocopies kati okugezaako okusharinga visa kuba balina ogiteeramu wali kaba nga passport eri expired okimanyi omukwano mwatuuka wala olabakokutta timweyagala obutogera okusharinga passport kitegeeza naye nga si kisajja kibi bambi era kituwanira sisobola kumuwaana soko babulira amanyago agewaka gewaviirako ngewakava eka kuva mu kyalo okujja Kampala nasibirako mu kyalo zaliddwa ali nalukolo nze nashi nsereko oba nashglo eririko kati ndi mwana wa mmere kobe eri nenyini ebyo kati sooka otubuulire tukunoonyeza ne tukufuna naye ngaoli muzibu wa kufuna bwentyo mbadde ndi bize naye feyina getwefunye tubadde nga tukulaba ku TikTok tukulaba Dubai tukulaba biki e Dubai obeera okolaki Dubai ne mukyalo mutuzi w'ebizigo yekka aliyo era nebwogenda ku kisaawe nebwogenda ku street gwebuuza national w'ebizigo ojja kuba watuuse obitunire Dubai kati batuli Uganda naye obitundiddeyo edduuka lyaffe ekkulu liri ku Bania Square edeira erya national omutuzi w'ebizigo n'ebintu ebirala kati kwekuleetako nawa ne Uganda n'otuyamba si kubayamba nange mbadde mutadde ku pressure bannange leeta edduuka leeta ebintu tutunde kwekubeeta nensalawo nawano abantu bafune ku products zaffe zino eziviira ddala ebunaayira manye tumanyi mama nanyujo manye muyimbi naye yabitundako eyo Dubai bonna baalemwa tebakyabisobola bino nzaabisobola nashigulo yabirimu kati okola gumu gwa bizigo ogwo gwokka bw'omanyi yes omukyala yenna ate eyo ngayagala kunyirira nekwata ayina embalago olina biki ebikutawanya ku lususu kino ekibaddewo nga kikutawanya nashigulo ye mukyeka agenda okumalira ebizibu ebyolususu nina n'abakyala abagamba nze nga ndi mutono njagala kugejja nze nga ndi munene njagala kusala gubuto nze nabagambako nekanako okuwanvu amukyakajjukira mwina mwaka wakana naye ngaeddagala mbirina obadde short nofuna height obadde ofaanana okyanga obadde oli eyo nga bana ebimu nga babiganye ze bana embalabe nga ziganye ze saagala kumyuka nashinga gwe bonna mbakolako gwe mulimu gwange gwentunuulidde obudde buno onyirira bale kusiiba omukwano ki kye basinga okusumbuwako abasajja bannange bingi bye batera okuwaana nti ne bannaaye kino na kino kakala endabika eriiso bingi nnyo kwegamba namwe mundaba kubanga mune twafunako olugambo awo nga batugee nti Bajjo si Bajjo simanyi ejjaali bantuka Bajjo mubeera naye mukwano gwange naye nga twali kyamaanyi Bajjo omumanyi oba tomumanyi mumanyi mukwano gwange nkera emikwano emirala n'emikwano emirala ye lwaki saabitekisa obadde biri lutalo baani simanyi naye lwaki kyowuziza naye mukwano gwange kimanyi ti mukwano gwange Bajjo atera okuwaanawaanako era ngaomukyala yenna awaanibwa newaba mukwano gwe muganda asobola okukuwaana so n'oyo omusajja asobola okumpaana atera kuwaanako ki bannange era nasobola okungamba ngoleka bulungi oluusi nga nze nyumi nagamba ngoleka bulungi naye tewali kyamaanyi naye nga kyebiga bagamba nti gwe ne Bajjo timulina byemwekolako emikolo balimba temwekolako mikolo sibimanyi tomwagalangako sibitegererako ddala ebyo oyo mukwano gwange mwisanga ofuka ab'omukwano kati era nga bw'omanyira omuntu ogenda kuba lina olya ku mmere
naliko kupaka last one time nga njambirire musangawo era ndozangu omuntu anakambuza ku mwalo ono yambuzakuko naye mumuddamu era ng'omuntu we yalize mumonye naye yali ayagala kujja Dubai by then netubigobako naye nga pasipoti eyaggwako baali teyita kirowooza nti pasipoti eggwako gezako tekalina pasipoti kyogamba kirabikayina kuba nagiraba nga eweddeko ate nga batugamba yasoma tamanyina gundi sijja biyingiramu nnyo ebyokusoma kuba sibimanyi nga bwe mbagambye nti mukwano gwange naye pasipoti twagigezaako nga yaggwako nebikomaawo ndowooza kyamulemesa okujja Dubai. Zani Brown Bajjo yali ayagala Zani Brown. Lwaki waloga Zani Brown ne beekyawa ne Bajjo? Nze sibimanyi. Kyokka tokimanyi Bajjo mukazi we gwe yali alina? Kimanyi naye tetebinkwata kugayiza oli mukwano gwange. Kati sokuba nga mukyala we naye nze ate mukwano gwange. Mukwano gwo tolina kyomwegombako? Era musajja mulungi saagala kugamba nti sobola mumwegomba. Bwekyogamba oyagala basajja babi? Kyo kiga nti musajja mulungi tekirina buzibu naye ama ti gweoyagala basajja babi? banaye mundeke bye sibimanyi ebya Bajjo sibimanyi ekituufu anti twagala bibeerako naye gwe kyogamba anti lwaki weegaana naye akusse kuba oweegaana otya mubbaawo? nange simumanyidde ate ng'ate ogambye mukwano gwo? ati mukwano gwange naye gwe binti okireese sibitegeera ebyo. Bajjo olina omuntu bw'omuguza wano obuzigo obumuyambako? Era ng'omuntu yenna kuba bino ebizigo byentunda nina ebizigo nga byabantu bonna toyeruka tokola kinaye nga okyesiiga embala bezigenda sports zivaamu onyirira kale n'ogamba olabika bulungi kati ng'omuntu mulala yina we yalize naye akikozesaako naye nga era nga client nti azze n'omuguza nakwa sente natamula n'agenda. Kale baako obugambo kati tuwaniremu ku Bajjo kuba musajja avaako nze kati ebisembe mutuwaniremu kaawo sisobola kuwaana musajja w'amaandi kati kyogamba passport bwe yagira bwakakasa nti eweddeko ne bikomaawo? Byakomaawo kuba passport yayita passport twagenda gikebera nga yaggwako. Kati passport wali oyagala mutwalawo? Nange amutwala Dubai kuba yali ayagala sinza nali njagala omutwala naye yali ayagala okugenda engeri gyali omutegese w'ebivuga alowooza nasobola okutegekerako e Dubai ejalinga ndaba mu bintu bya Dubai biseera tutegese ono tuleese ono naye nga tetumanyi Bajjo talinyangako ku nnyonyi kati pasipoti gwe wagiraba otya teyasoma talinyangako kati yaginsharingira nga ayagala tugenda oteekayo visa saabiraba kuba yampa photocopy kati okugezaako okusharinga visa kuba babalina ogiteeramu wali kaba nga pasipoti eri expired. Omukwano mwatuuka wala olabakukutta timweyagala olugera okusharinga passport ekitegeeza naye nga si kisajja kibibambi era kituwaanira sisobola kumuwaana sisakwana musajja tali wange ate ogambye mulungi of course mulungi ate kikigana kubeera mulungi kale nga mukwano gwe kyekikuba ku ye sigenda byogerako sigenda byogerako sente zezikuleetera musajja mugagga yes naye nange ndi mukazi eyekoleredde ali mu kunoonya ssente kati so agamba nti omusajja ate mwagadde kulwa kati lwaki tomugulira passport tokitogera n'ogimugulira anoonyeeko passport jjagimuteeramu jjagirenewinga naye teyabifaako nange nebivaako naye nga gwali okyayagala obeere naye si kubeera naye ate kubeera naye kola ki teyateekamu maanyi singa yateekamu amaanyi ate passport waligirenwalinze passport neyinza okuvaamu ebizibu ebirala nno kati wagwe oyagala ateekemu amaanyi si kuteekamu maanyi twekigenda kunoonya ssente si bizigo era abantu bategeka ebivulu fanyala tutegeke ate mwami wange atya naawe ndeka Bajjo oyinza mugamba bigambo ki? Anoonye mulinyiwalingire passport ajje tukole. Ngenda kukubirako tukola. Nakati gwe like ojjawo enkolagana ne Bajjo ataasoma. Ngenda kukubira era we yansanga ngayagala nangamba nali nkulabyeko nsobola okukwatagana naawe netekerako Dubai ebivulu era bwe kyali nga bali tutegesi wa bivulu. Mu lulimi kyolwo oluzungu Bajjo. Ekiseera tubadde mu kya corona ebivulu bibadde bigenda tegekebwawa. Ebbayi tubadde tukola ebbayi tetuyimiriranga mu lunaku na lumu ekidongo tubadde tukikuba mbadde mu covid wano naye nga ffe tukyakala paka ku makya tetuyimirizanga mu kukyakala kwaffe ebyo bibadde wano bannange naye ffe tetuyimirizanga namu. Yakutumya okukomawo wano? Nali nokola office wano e Uganda. Emabega kawo twali tumanyi. Oyo mumuve nako
tebikwatagana na bizinensi yange ebyoyo mwami bannange. Tuwulira nti Bajjo tava ku dduuka lyo. Aze sibimanyi. Kigambibwa nti ne bizinensi sente ziyafuna mu bapromota. Bannange no bizinensi yange era kyobola besinzidde Dubai, office enkulu eri Dubai, edduuka lyatandikira Dubai, zino tuli mukola branches. Dubai nga bwayitajjanga ate ebyakwataganira wa bannange. Kale mutuziwanire mukwano gw'omwana naye banne nina kikwano kyange nati waliwo ekikazi twagala ofunira Bajjo kati watyange ekikazi ekyo kiwaniremu Bajjo awo bannange omusajja mulungi alina empisa asaagasaaga ali friendly kyekiyinza obbagamba nekyobulungi wagaye mulungi omulungi wanjawulo kumpisa era nga mukwano gasobola okuzimpa nga nzimusabye era mulungi kiwa wewakkuba musajja aleka bulungi musajja muwanvu tewali kirala tewali Muwanvu atya. mulungi era ngaomusajja abasajja goyagala oyagala ngaafaanana atya sinoonya sinze kunoonya musajja kati saakumbuuza ayina ebbaawo ogamba bbaawo nkati kale mutuwanire ebbaawo tonoonya naye olina banne nga omusajja mumuveeko nedda mundeke nawe kati emabega kaawo twali tumanyi nti twakulabanga n'abayimbi twali tumanyi nti ogenda naye kutandika kuyimba mbeera ndi mukunyumirwa nga ogamba nti okomyewo Uganda oba olina okucakala oba olina okunyumirwa oba olina okweyagala ng'omanyi mu bulamu buno n'obeerako mu bantu yoyo ntunda bizigo kati ate balina obbiraba nina obbeerako n'abantu ababigula naye nga bayimbi basina kyembagazi kati togenda kuddayo bwe ogenda setulinga wano Uganda ngenda setulinga nga wano nga nvaawo nengenda kubanga bwobimanyi nze nyinza obbeera wano wiiki nengibeere Dubai nembeera wano wiiki nga womanyi mbanasiga business Ate betuwulira nti no Bajjo yakugobayo Dubai. ate yangobayo akola Dubai lwaki mwesibirira omusajja oyo Bakuki bokobebwe wakofu. sibimanyi byonna bye mwogera